Poliisi awamu n'abalonzi bagezezzaako okwerwanako wabula nga buteerere era nga bano bavumiridde ekyakoleddwa. Mukwatawo mumukwata kale kuba leka mukube abakuba abantu emiggo bazze ne bakuba obululu tteke obululu bwonna ne buyiika abantu babakubye batiiriika musaayi. Mu kwogerako ne Matovu Moses omwogezi wa Nation Peasant Party ko ne Kalungi Obote balaze obwennyamivu olw'ebyabadde mu kalulu ne basaba ababaka abalondeddwa okuyisa ekiteeso mu paalamenti okulonda okuggibwawo. Naye era kyonna kidde ku kiri kyegambye nti okulonda tusobola okuyimirizaamu paka tunaawulira nga tweterezezza eggwanga nga lyetegefu okutambula ku musingi gwa demokrasiya then enseddewo etojjere mu ngeri y'okuba nti abantu basobola okulonda abantu baabwe. Naye kati no bwe tulimu ndaba edda nga tuzze mabega emyaka ndoza nga 6 kubanga nange nina gye nalondera saakirabayo ekyo okyegedde bulungi kitegeeza nti these are individuals, we're dealing with individuals. Bw'oba omulabye ng'omulabye nti y'ono yakoze kino akwatibweko nga ye. Bagamba embeera eyayoleseddwa mu kulonda kuno tewali bw'okinnyonnyola muntu nti Munnayuganda akyalina eddembe ery'okulonda nga alondeddwa si yalangirirwa. Nti mulonda abalala balangirira abalala. Mu magye ge gasalawo ani anaagenda mu paalamenti, ani anaabeera kansala, ani anaabeera chairman. Twali tubiraba wano e Wakiso, twabireyo mu kulonda ku bwa meeya wano e Kampala.